kano nine bamaseeka bange bano babiri abamanyi ennaku zino ntambula n'abamanyi nja babuuzaako oba nabo batuula kakiiko ka majirisi ulama etujjako hadithi z'omubaka babeere nga batunyonyola naye ng'omu ku bo ye Sheikh Musa Kibirango nga yakulira Muslim Funeral Service omulala ye Sheikh Ashraf Kaziba nga ye field assistant kwegamba yayambako eyo mu kulungamya ate abakozi ba Muslim Funeral Service n'abalaba ku kyalo ng'abawalimu mwalimu omusangayo naye nga tamanyi oba nga tayina bulungi kumanya ku ngeri gy'ateekateekamu omufunaye kambasa babeere nga bakubuuzaako aye tulabe nga tusimbula ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Naam, Ar-Rahman huwa Allah, Al-Latif huwa Allah. Amashandega washitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala oyo akyatuwadde akadde netubeera nga tuli mu abo abassa ate nga waliyo abo Allah bajjuludde nga tebafudde lwa bugayaavu. Waliyo abafuna obubenje oyo n'abuuza yabadde atuddewa ti mabega saamugaana emabega eyo olaba bwafudde mu byokusaaga so Allah bw'ato bw'abaageze nagamba nti oba nze situulayo situla mabega nze mbeera makkati awo egenda okukola bweti so abadde mu mmotoka ki kamunye nzamugamba basi zifuna bubenje babeera bangi bolawo okufa so Allah akyatuwadde akaddaako akyatuwozebuwozi naye nga waba yagadde dakika kitundu nga wakoze eki newe oli awo agukujjamu oba oli awo okyali program bwoti akiraba ne bakujjamu omwoyo tikuteekateeka ashe tuwa kuseeka waffe Byondo Salam bwaje emisomo gye gyennyini so baganda baffe mwena mwenna abali ku programu yaffe olutindo nga leero ffe aba Muslim Funeral Services tubeerako buli Lwakusatu essaawa 5 mubeere nga muteekako TV zammwe BBS RFI na mbeere nga mutulaba ne programu zaffe tusomesa bate bateekateeka omwana Adamu butya tuziika so abo bonna abafunye obuzibu abafiiriddwako abantu baabwe abalwadde tubasasira nti Allah abeere nga abasaasira era abeere nga abagumya nze amanya Abdurrashid Ashraf. Okay. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Kibirango Musa era nga nze akulira ekitongole ekyo kya Muslim Funeral Services. Ekitongole ekyo ekyavaayo okuteekateeka baganda baffe Allah babajjuludde nga tubateekateeka nga sharia y'Obusiraamu bweragira mu kubatambuza mu kubanaaza mu kubaziika ate mu kitiibwa era nga tulina enkola ennaku zino gye tuyita eya VIP. Bweteeke mu VIP osasula wali insurance ezo package tuziikira ku mutimbagano kati twavaayo eri mu analog tuli mu digital omuntu afa nali ebunayira ali America n'amuziika nali Dubai n'abeerako buli kimu n'abantu alina kyamiisinze. So tubagamba nti Muslim Funeral Services tulisangibwa ali Mulago tuli mu round awo wakati wa City Mortuary ne Farewell Home emmotoka zaffe za green and white nga wala uniform eno uniform yaffe senga oyita abantu nibega nti naffe tukolanga bali balala era waga nti oze mu Muslim nga tuwakubidde nze kwesimu z'abaanayo era actually abasinga batandise noga nti seeka bwamma watuyogedde na Kibirango oba tufunye Muslim kyekituufu actually oba tuyogedde nange oba tufunye Muslim kubanga nze akwata amasimu gonna era tuli mu ebintu bya mobile kyo bayita mobile phone ate security ali mu office kati jjukira kasimu kitegedde omuntu afiiriddwa akwetaaga mu bwangu ate kagenda wa security ate ayinza okuba nga bookinga kati aba insurance balina okuyita eyo naye alina ekizibu bw'okuba esimu eyo zagikwata ekyo tugamba nti tukutukako nawo buli bwangu ddala mutwettanire nkola ya buli wendi nkufuna kyova tubagamba nti abatutaddemu obwesigwe alhamdulillah bakirabyeko abatanatuteekamu bwesigwe nga mbadde mwagala nga obusobozi mubuyina tugamba emiwendo gyaffe gisoboka tulina package esooka ya transport katutambuliza omuntu okale ave ku pick up ave mu kumenya nuwezo muzimenya nuwane muzija najanga ina tugenda munaaza nga ine ebiyingo byakoze eki byezinze jukira ogwedo omukakatako obukakasiki asobola okutuuka mu kimu ntebe gye wamenye so tubagamba nti ambulance za layisi mujje mutuwagire inshallah kwa naffe
tetusuubira bapita kujja tuwagira kyalo yatugamba nti bane abasiraamu mbawagire temusuubira bapetero kujja kuwagira abasiraamu bano era waliwo nga omanyi abafamire mutuka mu famire ng'oli ayagala atuwa omulimu kubeera enziika za njawulo nga waliwo ate atayagala ate obusiraamu tebukkiriza kudiibuuda okusi kudiibuuda obusiraamu okumanya bwayagala omusiraamu n'aziikibwe mu kitiibwa ne bukwata ne ku maali ye era emaali ye wakiramu Allah bwakujula tujjamu emitemu emeka egyo ogusooka omutima gusooka okujjamu mu maali yo gwolina okujjamu akiramu gwa mabanja bitumala okujjako amabanja gonna mutemu ogwokubiri tujjamu gwe kuziika emaali yo kasejjwamu emitemu ebiri emaali esigalawo yaba mulekwa tetujjamu n'ekikumi n'ekimu nti atupalya basimati maali yaba mulekwa basala n'ente basala n'ente embuzi ne bazisala olaba bali bize 80% emaali yo bagirya abanga abekulisa ne baddira omufu bafunda akajoola kano ak'emitwalo 3 enake bamuleetedde nolyaniko kunoonya bagenda okukatungira yasiraamu muzirimu erina essanda quality pv quality tukuziika noga ogwe twagireeterakubaziseemu yagamba twagireetera nagamba munegomeseza okufa etumugaa neyo gyeri fe tuba nazo gwofiira nga tukuteekamu so insurance gyeri ya mitwalo 5 mutuwagire mugule insurance mweteekere era abaneeza okufa nkumanyi saa inansobola okufa kyova olaba famire yange erina insurance ng'ogyeko eya muzimu tulina ne ziri endala ezammwe ez'abazungu omuntu yalwadde abaako n'akakwate mu mbeera yino ey'obulamu nti bwe mba nvuddewo ngenze ntya tolinda ffe boolese ku dduniya naffe tulina ebizibu byaffe abantu bakuba enjawulo ku bafu nga maama we gwakubako enjawulo naga musiraamu butuufu obusobozi twali tulina bwakakadde nemuga katumuyambe twali twaga milioni 2 katumukolere kakadde mamaga nti sinipa yasabi munganigi kituufu wagala maama ono maama nti naye maama naye kati agenze nze nsigadde kuki so abantu babuuza obuddewo naye basigadde kuki kyova buli alina ATM agala ginyiga amanya akatabo ka banka we kale agala kasigaza alina kadi y'emmotoka actually ebintu bino biri fani waliwo omukyala batunyumiza yafiirwa bbaawe bweyafa yali ku ddwaliro n'adduka mangu ewaka n'agenda paakinga ebintu byonna mu kisenge buli kimu n'asibawo n'akomawo ku ddwaliro kati n'alyoka akaaba kati bwakaaba n'abika naye tata gundi afudde kati bano baddukanga waka waka wasibe ekikoze atya abaddeko wano ali mu ddwaliro tabaddeko wano ffe tumulabye olabye olabye byenfuna akukutukiseeko okitegeera protector wa gains tokkiriza kofunye kagende so tubagamba nti muzirimu byonna twabitunuulira emmotoka tuzireese ez'ebbeeyi eza VIP oli basukana mulina emmotoka nti zizo seeka kati emmotoka bwetyo iyo lwaki tugenda na muzirimu kati mulina kyemutubuuza leero alhamdulillah zikyajja tukyayina kati tulina kawa izo zifulumayo tukyayina inshallah so kampuni Allah agisitudde mugiwagire tumenye naffe abasiraamu era netulina tutukanaga n'abasiraamu balina eyaabwe lwaki tusemba akiramu tulina tuli basiraamu lwaki tusemba obutamala nnyo kadde ngenda kusaba ntandike ne Sheikh Ashraf ono puroguramu zaffe ezimu zetuzze tukola tuzze tulaba okuteekateeka muganda waffe abatugenzeeko era nga twakyogerako emabega nti aba n'emirimu emikolo ena egiteekeddwa okuba nga gimukolebwako ogusooka gwa kumunaaza ogwokubiri gwa kumuzinga ogwokusatu gwa kumusaalira n'ogwokuna ogusembayo gwenkomeredde gwakuba nga tumuziika naye emikolo giri esatu egisooka tuzze tugisomesaako ku balayi baffe bulijjo nga tagimanyi yagiyiga ate no yali abulamu yayongera kumanya kwe ngenda kusaba omukolo ogwokuna olunaku olwaleero kwe tuba tutandikirako era nga njagala tusooke tutunulire ku mateeka agafuga omufu nga tumuziika gisebo mukadde wange sebo sekakiramu nga sinaba genda ku mateeka ago ngenda kukoonako katini nnyo emabega kuswala y'omufu katini nnyo ketwerabira nti omufu waba musajja imaamu ayimirirawa waba mukyala imaamu ayimirirawa ku jeneza kubanga waba asimbiddwawo nga kibula ate ekyokubiri waliyo abaddu ba Allah bannange kino kibategeeza
kibula ffe ebanga yeno omufu abeerawo bw'ati so baba abantu abasinga bamanyi nti atunulamu bw'ati nti omuteekawo omutwe guli eri bwe guti so omufu waffe ono abeerawo wati abasaalira ife tunula mu kibula tutunula mu kibula fe abasaalira in fact fe abasaalira tutunula eno singa kibula ffe eba yeeno kati ye omufu tumukola tutya naye ng'omutwe guliwa eno ku saidi yaffe ey'omukono ogwa ddyo so si kubeera ate eno abeera eno kati imamu waffe ono singa omufu gwe tusaalira abadde mukyala tuyimirira gugundi wakati waki wa jeneza yes omukyala tuyimirira wakati ka jeneza yes wabanga abadde mukyala tuyimirira gundi wano ku gundi wano bali ku ddyo tuyimirira awali omutwe yeddyo kuba gyatunudde wabanga abadde musajja wakati so bimebeera nga bitubuza atulungamya mu nnyimiro eyo abeera imaamu imaamu ono okubeera nga ajjukiza abantu nti bannange takibira najjukiza abantu etugenda okusoma kubanga waliyo abajja nga bavuddeko dda so abajjukiza abantu najjukiza n'abantu amabanja nti bannange abanja omugenzi n'abadde n'omugenzi gwakola ki gwabanja agende alabe gundi kuba Sheikh Olabo osobola okwesanga ng'ogambe nti omuyimirira mabbali eno ku ddyo munjogere nnyangu nga ku mutwe imaamu ayimirirewo weesange nga n'abasiraamu nayo gye bayimiridde ate fe abasiraamu tuyimirira mabega wa imaamu kulungamya okwo kwembadde nkusaba fe abasiraamu basaala tuyimirira mabega wa imaamu naye kirungi nnyo mu layini z'ensuusuuba ntuba bagamba nti balina tukole 3 zibe 5 6 izawitiri ezo kubanga nabbi yagira nnyo witiri n'agikubiriza nnyo so ensonga njirambudde naye ekyala nti si ffenna tugenda kuyimirira wakati ate n'abasiraamu bayinza okuga nti abatugamba kuyimirira wakati sate nze eri ku bbali imaamu gwe tugamba mabega wa imaamu era imaamu bw'aba ayimiridde bw'ati tusobola okugenda paka eri tumalayo paka eno ojja kusamusanga nti twatugamba wano n'osanga beekonjestinze awo layini baganye ozikola ki ozijjuza kuba kyabusiraamu okujjuza layini kyabusiraamu okujjuza layini singa tusangibwa we baswala erinnomo nti tuyingidde masjidi Allahu akbar nga bona atambula okugenda eri ku layini ojja kusanga ekyo kiyungo bakivuddeko bavudde wano ku mavivi era akekuyiteko noyagala ogikwatira awo Allahu akbar tekikirizibwa olina kgenda obeere nti tugatta siraamu bwe bugamba ate ku musajja Sheikh tuyimirira wakukono ng'oli otumiridde ku ddyo wakati kati n'ensonga endala ne takbira zikyuka wano tugamba bwe tuba tuli ku mukyala Allahumma fillaha warhamuha ku musajja Allahumma kfillahu n'ensonga endala ku swalawo seeka so mukadde wange okkirizibwa okusabira mu ngatto naye ate oli bw'okikola olayinza okukiraba ng'okoze ekivve kasoba ng'olina wuzuyo example gye twavudde wano era Kifuma enkuba yatonye nga mpitirivu omwalamu tumuteeka mu kisaawe tugenda omusaalirira kati bama ne babuuza tujjamu engatto tojjamu engatto nawe nojjamu engatto suli mu swala bannange ekujjamu engatto bw'oba oggyemu kiri sunna okujjamu engatto nga lusalira munnaffe example singanga naye bwe tuba tuli ku mikeeka olina okujjamu kubanga ojja kulinnya naye kali mu kisaawe owaddembe osigala mu ngatto zo oba okuzijjamu n'ozirinnyako so bw'osanga oli nga asalira eswala ya munne nga ali mu ngatto tolowooza nti teswala nki nfu ate eswala tetuuse eswala eba ekoze eki etuuse twogere ku mateeka nga mwanadamu ono amaze okusaalirwa asitulwa kisookera ddala mu kusitula omufu ono wabanga abadde musajja nabbi alugamba tumuwanike nga tonagenda mu kusitula wano mu kubikkako kuba era kijja ne muswala tulujana iza ntwaba mukyala kyatteeka okubikkako olugoye kumubikkako jeneza tugibikkako olugoye nga olamuzi mu funeral service betubikkako olugoye lwaffe nga wabeera n'okugumya nga mulamu nti alina okwebikibwa ky'omukyala kirina okubikkibwa obutabeera exposed bw'aba musajja tetubikkako kyekiri muhimu bw'aba musajja naye olw'ekitiibwa ky'omufu
tusobola omubikako era babikako kantu bayo twakerabidde wali mu kumunaaza omusajja tulina kumuzinga mu ssanda mmeka nga tumaze okumunaaza katonoonye omukyala wa ssanda 5 tujja zibanyola mu maaso bakye tuzibanyole kwane twayiseewo dda essanda z'omukyala zeziriwa abamu balowooza nti ssanda 5 zibangoye 5 muzaala wo bwe muti abamu baga nti zibangoye 3 wengezi omusajja deni n'ogattako oba enkutu naki naye nga essanda z'omukyala essanda enamba zino zetuyita nti essanda 2.2 ziba 2 netugattako netugattako tusobola okususaamu kale essanda nabisalama teyawa kipimo tususaamu okusinza ekikumala okusinzira ku sayizi tetusanga muntu nga munene muwanvu akoma eri giant netuma 2.2 tezijja mumala tukuwa ezimala naye wakuba obuzibu nti nga kampani tusala 2.2 kuba teri asukka 2.2 batono era bwe basusa 2.2 tumulaga nti ono tulina okuyungako ekitegedde naye mulimu enkutu mu ssande y'omukyala mulimu ekkanzu eyo yakubiri n'akatambaala kakusatu kati n'engoye enamba amasuuka gano 2 aga 2.2 kitumusingamu so waba musajja ziba 3 abantu tebabimanyi tebabimanyi seeka nti omusajja azikibwa musana meka 3 teziriiko nti ate kanzu zo masuuka twalawo twalawo amasuuka dimu 2 3 era tuba tuzinga netuzinga esooka eyokubiri ozinga otya ova ku saidi ki ngodda ku saidi ki bwekiba nga kigenda kukalubiriza ng'oli mu kuzinga zinga emikono gyo ng'ali mu swala bwoti guli okusosa ku kifuba nti gwe gwa kkono kati zinga ng'ova ku kkono ng'odda ku ddyo so woba ozinga omwana Adamu ono va ku mukono gwe ogwa kkono ogutalya mmere gwe gusooka essuuka eyo yesooka eyokubiri eno neddako ate oba ozinga erina okutambula bweti nga bweva waggulu ku mutwe bweti ne ku magulu n'osika bulungi nyo talina kubeeramu ate nga mavuunyavuunya era kaba ka fiitingi tetulina kuteekamu ng'ate erebera era kusaba seeka tugende wali naye ogwo omusomo tujja kwongera ogutangaazaako ku pulogulaamu zaffe eziddako abantu kubojjagaamu n'ozinga alowooze nti oziteeka wamu n'omumala gazinga twetaaga okumanya nti bwe ziba 3 olumu lugendawa olala lugendawa ye ate omukyala tumusiba batya ye ekkanzu y'omukyala yeeriwa ate omukyala ng'alina ekkanzu yalibadde shariya ekitegedde so inshallah tujja kuteekayo omusomo ogwo nagwo sekagenda gyetubaddeko mu kusitula nti wabanga abadde mukyala tubikkako olugoye okuuma ekitiibwa kyo omukyala naye omusajja nabya tugamba nti tobikkako abeere ekizampa eri bano abaki abalala nti bwotyo bwogenda tebalira kibataddemu munda omwo kati bayinza okuza nti bamunda mulimu ssente naye tobikkako kujeneza kati wositula kyovala nabya tugamba nti ate omusajja jeneza ebeere waggulu wano kubibegabega wano ate yo omukyala twalira wansi kyetwandiise nti mumpolampola wansi naye omusajja muwanike ng'ate mubiseeko abantu balabe nti bulijjo bw'ofa bwotyo bw'okola ki bw'ogenda ono mu kutambula wano eno ono mu kutambula nga Sekewa yagamba tahalili talakaini ebyo twagamba nti twaberekera basheekha abakulu bajja kubeera nga batangaazamu bigambo ki naye nga kiba kirungi nnyo abasitudde omufu ono baba bakulembera mu ki mu maaso ate bano ababikkako nabo tekirina buzibu ekiri muhimu nga bwetugambye nti waliwo ekituufu oba n'ekirungi kati omuntu ono wallahi tutwala okusomoza wetusanga baffe tukolayo abantu ab'enjawulo tukolera naffe ab'ekibuli tukolera ab'enakasero n'abooludi Kampala lwaki mbiteeka mu sekiti abantu bategere tukolera abatabuliiki ne bali abajungute n'abasiraamu abali Libbulo abali WhatsApp ennyo kati abamu eddiini tebagimanyi buki bulungi naye tusonga okusomozebwa nga tuziika omuntu kati nga leero gwe tubadde tuziika nga si basiraamu ng'emu ku bigenda okutandika okuddira obusiraamu okubulengeza kumuleeta nga musajja tabiikiddwako
laba abasiraamu laba omutwalanga mukopi bwatyo nedda inaleta ekiguma sakimukubeko sheke tamanyi sheke kati bwe tumubisseeko ate tujjawo kino kitiibwa nekikola ki nekivaayo kuba naye okubikako tekulina buzibu tekulina zambi kiri sunna bw'obikkako tofuna musango kuba tobisseeko era tofuna musango naye nga kirikubiriza abantu nti awatali irimu nnyo tetwesiba ku kyakubikkako oba butabikkako kuba mujja kufuna ate obuzibu era busanga balwana eyo batemagana mumutwala mutya bwati jesa bagisibe omufuba mujje nangoye bamukaniddawo bamukubye ekigo olaba jesi kubikkako kakiva futuwa omulimu tujja netugamba akalamu watuwadde omulimu te gwe kikyoli comfortable nakyo mu bino ebintu kubikkako oba butabikkako seeka ekyo fenga famire tuli bwe twafinga ekitundu waliwo ebitundu bye tugendamu gabo bakimanyi talakaini yatteeka era nga n'abagireeta ku kyalo weebali era bwe bataliiyo gundi nga balina abantu nga bataano bagamba omufuafu bamuziise bano bakafiri bamuziise oli ali ku talakaini ali ku kifu naye agamba gwe atayisomye nti oli mukafiri so tubagamba nti kikyoyagala nga gwe seeka iri mu abagiina kati natubuuza ku kyalo imaamu muli mukya mubikkako titya mubikkeko sheeka tumalirize n'amateeka amateeka gano nti bw'abanga amaze kubeera nga asitulwa kiri sunna kubeera nga abasitudde omufu bakola ki bakulembera sate si kubeera nga mu abantu mukulembedde ate yo najja nga bakuba mpi katuyiteeko tekiba kirungi ffe abasitudde bakulembere olwokubeera nti bagenda kubeera nga banguyiriza kubanga omwadamu amala okufa n'azingibwa n'aterekebwa bulungi nnyo abeera ku kaddimuuni bannange munyanguyirize ngere esinkane allah wange ampa empeera yange gye yansuubiza so tusookayo mu maaso netutuuka bwe tutuuka tukiikawo jeneza eno tugiwummuza wansi bulungi nnyo kati naawe ku kabuli awo waliwo amateeka gaawo olugoye tulusaako waggulu kabuli ne tubeera munda eri nga tuziika oba tetulusaako neshala ne wano tuba tuleta janaiz tuba tugiyita janaiz oba jeneza oba mayi tugifulumya mu nnyumba kwaffe ekyobusiraamu sikyakuteeka mu buteete akukyala abasiraamu nabo twekoloyo omusomo tubasomesa kyo naye kuba kisusse engeri gye balaba nti kati muzirimu eri ku mutindo butenti buliwa baagala mutwale katenti ate boda ebeerawo abeere nga agiraba sikyabusiraamu era tubaga nti sikyabusiraamu ekyaboda ogiteekaawo nemugyolesa ekitiibwa ky'omusiraamu oyo kisigalawo ekiri mu bulamu ne mu kufa obusiraamu bwalagira nti abeere mu nnyumba atali mu nnyumba tumuteeke ewantu oba mu mmotoka awantu waziivu nti bw'aba avaayo kusaalirwa kyova olaba etteeka liri nti bwe tuba tumuggyayo ekiri muhimu mmwe temusigala nga mutudde mulina okusigala nga muyimiridde kubanga ekiddako ebasobola tujanaizi ne baleeta jeneza tusigala nga batudde ensonga z'obusiraamu zino nga zinnyo naye ekyomukisa omulungi abantu tuba tubajjukiza bujjukizi ekyomukisa omulungi nti biba byasomesebwa dde abamanyi naye ffe tugezayo okujjukiza bujjukizi ngenda kusaba tukomaawo naye tufundikire bufundikizi bwe tunaa tuzeemu okusinkana olunaku olwokusatu njasaba tutandikirawo nga jeneza tugituusizza ku kabuli awo mu kugiteekayo lwaki tubikkako olugoye tuluggyako ddi akadongo ako kaaki olumu ndabayo obubaawo bwaki tubeere nga tukubaganya ku birowoozo mu ku nsonga eyo naye ngenda basaba tukubire Sheikh Ashraf wanjise naam ku nsonga eyo inshallah tugenda beera nga tukomaawo olwakadde kubanga nti BBS programu zino genda mu maaso endala naye nga tubategeeza nti eno Muslim Funeral Services kampani esangibwa e Mulago eyeesowolayo mu kampani zonna kuba kampani nyingi nnyo esaliza abasiraamu naye ffe twavaayo tukola ekyobusiraamu so tuteekateeka abaddu ba Allah bonna bafiiridde oba afiiridde bweru oba agudde mu mazzi oba mu mazzi kasaba mutugirayo bamuteeraawo ku lukalu temulina bajjayo kasaba tumugirayo mu mazzi naye kasaba mujjayo webati bamuteekaawo ebisigadde byonna bya muzirimu inshallah so tugamba nti mutweyunire inshallah mubeere nga mukolagana naffe
tuteeketeeke omwana Adamu mu kitiibwa inshallah. Amanya nsigadde Ashraf Kaziba kuva mu kampani ya Muzire Mufino Services. Nze ngattako nti twebaliza ddala BBS nga TV nammwe mulina contribution gye mutukoledde era tusaba bakamafa bakulya TV eno mutwongere obudde mulaya abantu basigala bakyakuba amasimu twongere yaka bulosaba obudde omanyi ekitegeeza kimanyi obula nsose kusaba bakama baffe nti bannaye guno omulimu gwe tuliko gwa ibada wadde mulimu akasente naye n'abantu betaaga okumanya eddiini yaabwe okujja kwaffe wano kwongera abantu okubategeeza eddiini yaabwe abantu bangi bayize nga bayigidda ku ffe kunaaza mukutambuza kati bijja kukyuka era tujja kulaba nti emikaana zikendeera bismillahirrahmani. Nze neebaliza ddala batuwadde emirimu bakalayanti baffe tubeebaza ya rabbi era tubasaba mwongere tuwa emirimu. Tuli basiimu kampani alhamdulillah gyevudde Allah ina wagituusiza tusabaka Allah ayongere otusitula naye tajja tusitula nga temutuwa mirimu mpongere emirimu wetuli tuli mulago tukolesa 24 tutukubira simu n'otwetondera tyaba nembadde enkubye ekiro nnyo nedda gwe tugwe muzirimu nti mujje tukutukako nawo oli mbwangu ddala basafu ffe tubeebaliza ddala omulimu gwe mukola namwenna abalina kye bakola olanga muzimu egenda mu maaso bangi batuyambyeko bamiira baffe baani bangi atadde ttafaali kulanga muzimu egenda mu maaso bambi tubasaba mwongere otuwagira naalinayo kyayagala otukwatira ku gavumenti muveeyo muzeeyi waffe nze Museveni nawe vaayo tukwatireko jjajja tuwe byambyulensi ng'abasiraamu naffe twetereeze ekyomukisa omulungi twekubeko enfuufu jjajja ensonga azigoberera ate wali bwayitawo oliawo tujja kuba tuli awo ng'akasimu okafunye inshallah okuva mu State House. Tulina ne hajjati waffe owekitiibwa speaker Madam Anita Magogo Amongo nange ndi wakapiira ndi kochi mu Italy Magogo twemanyi Anita naye atuwe byambyulensi tetulinasobola kuba nola yaffe omulungi akutelefayina yaffe nange era nga teddoboozi ne telefayina kwebazibakanga baffe bano erinnya nzakira mubwanika Namugira.